Yes, nkwaniriza akadde kano osibye otya oli otya gwe nagiye kumira ku bagita Faridah TV yugi baby atwaliddwa ku DNA test baby atwaliddwa ku DNA test asonga ati ne Faridah Nakazibwe ebyama bivuddeyo agamba nti ali lubuto olulala omugambo bagusala ku social media baba Nakazibwe ayina akafaananyi kakubye ku gundi akekuisa nakatimba ku social media juke mabega kawo yabagamba nti ono akuze mulinde mwana mulala mulinde bwada bulala era nga lozo zirengera zipampa zizo akyazigulira ddala yagamba nti banaye kankole shopping neteekere ngenda okuzaala ng'ebintu ebiri biwera abantu abasinga bibuuza Nakazibwe kuba lyawumula okuva ku NTV ng'alabika bulungi ng'anyirira ng'ameremenya ayina bizinesi ze endala bizinesi z'alina ziyingiza n'okusinga sezeyayingizanga ku NTV zisinga nezeyayingizanga ku NTV kubanga ebintu byalimu ebya estate ebyaliyo estate munange birimu essente iyo estate erimu essente ne munange okumufunamu essente erina okubanga naawe otaddemu essente ali mu bintu bya condominiums abasinga beebuuza omulimu yagusula naye obulamu bukyatambula bungi atanyirira n'okusinga bwe yali yeekozesa kampuni alinamu emigabo tayinza butanyirira bamuyita Nakazibwe era asuubiza n'agamba nti bannange guno omwaka kabebi akalala kajja agamba nti agenda kukola ne bubebi bwe busatu waliwo kano kabebi kabruyera nono n'akalala kanaazaala agamba nti agala beene bubebi bwobu busatu agamba guno omwaka tinowunyanga mumulabye ng'azadde kabebi akalala akati abasinga lasidde okubanga bagamba Nakazibwe ali lubuto story ali lubuto wegabali awo beebuuza buli omu beemumu nkyogere ntya beebuuzabuuza beebuuzabuuza bagamba Nakazibwe ali lubuto yebanyi agambe guno omwaka kabebi akalala kajja kuoyo wuuyo akuze ye bamuyita batya erinnya lya kizungu nnyo bamuyita batya erinnya siryerabidde nno lyono omwana erinnya lya kizungu naye nga yagambye guno omwaka agenda kuba ayongerako kabebi akalala ayagala abeere ne bubebi bwe busatu bwe yagambye bubebi busatu abasinga bagambye kabebi kyakalako okusatu bulera naye akyali bebi era Nakazibwe agamba nti amubalanga bebi we amubalanga bebi we jukira bwe yakakuza amazaalibwe mabegakaawo akati no Nakazibwe agamba nti ayagala kubeera ne bubebi bwe busatu akati nomunanga awo wetuli eyo ng'avudde gezikosadize ne bwakaseenene amanyikiddwa nga Vibes yugi agamba nti ayagala kubanga atwala bebi ku DNA test jukira baayokanaza ne mukyala we amanyikiddwa nga Jacinta bagamba nti kaseenene asabe Jacinta batwale omwana ku musaayi bamukebeze endaga butonde DNA test akaseenene ndiba ofumbo banayisi byangu Vibes yugi kaseenene alinga TikToker kibajja bamanyiza n'okukola emikolo n'omwaka teguweze kyokka esente zebateeka mu mukolo zaali mpitirivu naye omwaka teguweze nga bali mu bufumbo ndowooza omukyalo ono n'omwaka gulabika guweze naye omwaka teguweze nga bakoze embaga kuba omwana bagenza okugenda okukola embaga ng'omwana ono yamuzaala dda babadde bonane nga tebanakukola mikolo omwana ono bagenza okukola emikolo nga yamuzaala nemuneyo bakyekyabawudde wali amanyi Jacinta agamba nti kaseenene mwenzi okufaako obufi kaseenene agamba nti Jacinta empisa alina empisa embi alina empisa envundu empisa zisijja zigumiikiriza aba buli omu alumiriza munne agamba nti ye mukyamu kale businga beebuuza kakati ani alina obuzibu tugende naye tugende ku saidi yaani tuleke yaani buli omu yeebuuza kaseenene agamba Jacinta alina empisa embi Jacinta agamba nti kaseenene yalina empisa embi kale bino kaseenene agamba nti kaseenene lyerinnya lye baamukazaako
naye nga buli omu alumiza munne agamba nti alina empisa naye imagine bakakola embaga n'omwaka tegunnabira naye nga balaka babadde bonna okumala akabanga kuba balina n'omwana balina ne bebi akati muno ekyo kiri mu bufumbo kaseenene bali mu kwetwala. Jacinta agamba tajjatwala mwana ku DNA test. Kaseenene agamba lwaki oba ogaana otwala mwana ku ndaga butonde akati n'omunnanga wetuli abaleeta DNA test nayo baba baleeta buzibu zirabisa ebisesinga nabagamba nti DNA test oluusi bw'oba ogenza okukola endaga butonde oba okukebera DNA test ebisesinga osobola okusalawo ne zijja mu feva yo gy'oba ozaagaliramu n'oguliira omusawo oba okuzireka ne zijja nga bwe ziteekeddwa okujja kuba tezirimba naye ng'ajjukira bamanyi okuzikyusa oliyo bisa bagisasulira ng'ayagala ekikomyewo ng'eraga positive oba ng'eraga negative. Ebisesinga abasinga basinga enamba esinga baba baagala ekomewo ng'eraga negative oluusi abasinga enamba esinga wa positive naddala abakazi oluusi nga musiba omusajja omwana kugamba ti kibi nnyo okusaidiya Kaseenene ne Jacinta. Mweraba.